of you may have known where I used to work before. And I used to be a big man. Big boy, big size. Today, 0. Yes. So I go somewhere. I have gone to see a big man like Mukisa. I must also first stop at the reception. Because now, of course, now with the way I used to be, I used to have a bit of cash. But now, when Madame is going to work, sometimes I ask her, do you have 50K? Bambalaja katinga Robert Kabushenga alaja na kubuli mukutu obuntu butambula agamba ali broke ennaku y'obutakola eruma naye nga bagambye nti abantu basimbera yini be yamenyera emirimu be yamenyera amaka ng'akola mu New Vision nga yakulira Vision Group ne bwaba wa business bateekwa okunoonyayo ekibi bakeerenga business yo headline. Abantu abamenyeka olwo olunaku ali lwogerera mu maaso ga Mukama. Abantu abafirwa abantu babenga bafude pressure. Vision Group ngewandise nga Kabushenga ya kulira. Toyina bongamba te ekintu gwokikulira n'ebigenda maaso tobimanyi. Buli kaseera Standard Vision Group Kabushenga kwe yagiteeka kunoonya bifudde. Ate nga alimba tabonaabona. Alimba. Nsaba Katonda mu mutima gwammwe mwejjemu obusosoze bw'amawanga anaakugasa tomanya gwanga mwava. Nkiddemu. Nsaba Katonda mu mitima gyammwe mwejjemu obusosoze bw'amawanga kubanga anaakugasa tomanyi gwanga Mukama mwe yamutondera. Amawanga gonna gaatondebwa Katonda. Netegereza n'obwegendereza emyaka kati ng'etaano nga TV ya Kaliisa NBS na buli gy'abatandiseewo empya project ze zonna ziba zakwataakinga Bugingo buli afunayo ekintu ekisobola okukuba Bugingo n'agwa wansi. Ekyo bakiteekamu nnyo amaanyi Kaliisa wa NBS naye amazima ga Katonda mu ggulu Kaliisa Munyarwanda awedde emirimu. Munyarwanda ayina Abanyarwanda abamuzaala wano ne baganda be era ayina Abanyarwanda Rwanda abazadde be ne baganda be naye y'omu ku basinze okubonyaabonya Bugingo. Kati abo ng'ososola amawanga mbagambye kankyogere kinve ku mutima nze njagala okugenda mu ggulu era njagala nnyo nsinkane ku Kaliisa mubuuze nti Munyarwanda gwe nakukola ki? Obutambi bwonna obutambula obugamba diguli yange eri fake buva wa Kaliisa ku NBS. Entalo zonna ezambeerangako ng'abo bokka be bazipika baali babiri nga simanyi yabatuma Robert Kabushenga kati atambula agamba mbu ali block kubanga Vision Group ya naye kaakati keza atuyamba aterere kubanga obuyinza eyisa ofuuka enjiri endala. Naye yo Bible yona agibuulirako ddi lwe tutafunye katambi. Like I never hear readings kama yanaakola bw'ati naakola bw'ati. Asoma lwakuba buno beffe bye tujjayo asoma. Atuweyo tufeneyo kolo mukati ng'alisoma. Aba hipsos tinga eridda TV osi amaanyi kubanga tupromotiza TV ya musajja. Then ekirala agamba Kaliisa ya mukuba obutambi bwonna. Kaliisa kati naye akola mu National Council of Higher Education. Teyatunnyonnyoddeko nno ku bya biwandiiko oba yeerabidde oba mwakasaze mumanyi nammwe temuggwa. Era naye yatusaliddemu buno era yandibadde akasala nti bannange nasomye bino naye nako teyakasaze buno bwe yasaze bukka. Nga naga muntu nti akulimba gweleeta obujulizi. Naye manyi nti osinga agaye bugambye nti nedda ebipapula bino manyi kyandibadde kiwedde. Ne kakati singa tetukyogerako. Songa kale wafunye omukisa n'otikkiramu oyo kuba maama. Ani kwogeredde n'ogujja mutikkire. Olutambula mu ba celebrities.